yamala emyaka ng'eganye okusala omusango ogwakabaziguluka kuba yali ekozesebwa okuumira abaana b'abantu mu makomera naye oluvannyuma bw'ogisindikiriza paka ku kisenge emala nekola ki negutyebula. Come again? That's not what you did, Akalunga Kawedde. Yes. Bw'otakkiriziganya na byava mu kulonda waliwo opportunity yogenda mu kooti. Yes. Nagenda mu kooti. Yes, you did. And after no gujjayo. Yes. Lwaki najjayo musango? Tewalemerako kino kyobadde oyogera that you must use every window. Anti munnange mpa omukisa mba njagala gwombuuza ekibuuzo nze nkuwe answer. Naye ate bwombuuza ekibuuzo ate onoyagala weewe ne answer abantu tebajja kutegeera. Kati mbuuza ekibuuzo. Oga nti buli window yonna olina okubeera ng'ogikozesa. Yes. Gwakaluka 2021 bwe kaggwa ekyo si kye wakola. Weebale nnyo kati sirika nkuddemu. Okusookera ddala twagenda ne tuwangula. Ng'amateeka bwe gagamba ne tugenda mu kooti tujulire nga babbye obululu. Naye nga tugenda mu kooti, in fact nga tugenda mu kulonda, twabagamba tetugenze mu kalulu kano kubanga tusuubira akakiiko Mwai Museveni kalonda okutulangirira. Ne tugenze okufuna ebintu bibiri. Either okufuna obuwanguzi bwaffe oba akakiiko kano kambula ensi yonna erabe ndi kisasalala. Ekyo twakituukiriza. Ne tugenda mu kooti ne tugamba kati akakiiko tukamaze mmwe kooti tujja. Twagamba Mwami Ewinyiddulu nti tujja. Tugenda kufuna ebintu bibiri mu kooti yo. Either tugenda kufuna obwenkanya oba tugenda kwambula. Tetwamulekera kantu. Twagenda mu kooti naye nga twakateekayo musango ng'ate Ssaabalamuzi ali ne Mwami Museveni bali mukola program ey'emyezi 8 egiddako nga Mwami Museveni ye president. Mukyo yalinga already omusango agusaze. Ne tutwala obujulizi n'abugana mu bumenyi bw'amateeka. Ani amenya amateeka? Chief Justice w'eggwanga Ssaabalamuzi. So bwe yakola ekyo twali tusucceedinze ensi ne tugigamba bannange mumulabye ne tumugamba kati gwe tosobola tuwa bwenkanya era omusango ne tugujjayo mu kooti ne tubagamba tugutadde mu kooti y'abantu. Wayita akaseera katono nnyo omulamuzi w'ekkooti y'emu ensukkulumu omulamuzi Kisaakye n'avaayo n'ayanika byonna ebibadde mu kooti eyo. Yamaliriza baagala mutemula. Olunaku lwaleero omulamuzi Kisaakye yawanganguka yadduka mu ggwanga ng'ataasa bulamu bwe. Ensonga yaffe ogitegeera nti either tufuna obwenkanya oba tube exposing. Tewali kintu kidisempowering oba kimalamu kitongole kyonna oba muntu yenna maanyi naddala ekitongole oba omuntu oyo aba yeefudde omulabe w'abantu. Tewali kibamalamu maanyi ng'obba exposinga. Baamala kwambula colonialism okuggwa. Baamala kwambula slavery okuggwa. So when you expose you weaken. Tugenda mukuumula kono. But before we do that. Yes. Ogambe ogenda kuvuganya with what intention? Kiki oyagala okwachivinga mu kuvuganya mu 2026? No, the ultimate goal ekigendererwa kyaffe kyakutaasa Uganda kuwangula Mwai Museveni tumuggyeko mu ddembe. Oga nti akakiiko ebyokulonda akakulembera omulamuzi by'Abakama tekasobola kulangirira. Is that what you said? Tekasobola kusala mazima. Ne kasobola okubeera kasobola okusindikirizibwa wakati mu butayagala. Nekaba nga kalina okwatula amazima. Ekyo tukirabyeko. Kati njagala nkuwe example. Waliwo Nakyemalira baali bamuyita Yahya Jammeh e Gambia. Yalinga Mwai Museveni ngira afugira ku mudumu gwa mundu. Bwateekawo akalulu buli myaka 5 najja n'akola najjako zi cameras n'atabase n'akola ki neerangirira. N'ekiseera kyatuuka abaana baamukolera operation. Yeno operation gye twagala okukola. Baamukolera operation gye bayita protest vote. Ne beekuŋŋaanya ne beegatta omulundi gumu ne bagenda ne balonda nga biyita bya bulijjo. Nga tetunagenda mukuumula. Njagala omanye nti Uganda teemaliridde tetuli kazinga. Tudipendinga ku nsi zonna ezitwetoolodde. America ewa Mwai Museveni $1 billion namba. Abangereza be bavugire ensi eno n'abalala bonna. Ensi zino nazo ziri mu spotlight ey'ensi yonna yonna. So Mwai Museveni ng'oggyeko muteeka ku pressure ano. Tumuteeka ku pressure internationally. Yensonga lwaki? Courtesy of international press tusobola okubeera n'akalemberembe. In a line nga tugenda mukuumulamu mu Uganda nga bw'ogira ne ku byoyogera honorable.
do you really think osobola okuwangula akalulu kuwa president n'olangirirwa n'abamajje ne bakukubira saluti already nga ne CDF kati tumulaga nti atakuwagira era tosobola kuba mukulembeze we tugenda mukuuma kyanaku nnyo nti kati gwo soundinga nga eyagwamu amaanyi ng'eyatya tova ku barometer kasambe tujja tova